Yeah, batulaba ku BTM ono Dr. Hilderman Chiyaga gegange sanyuse nnyo okubalaba. Yeah. Weekend yabadde marvelous. Yeah. Akwabiyeko mu lubiri. Yeah. Yeah. Kyabadde kiti. Of course fa abamu ku baasiimibwa okubudaabuda omutanda era twamwagaliza emyaka 27 ng'ali ku Namulondo. Kyabadde massive okubeera mu scientific era eno n'olondebwa okubeera omu ku abo abatono ababadde awo ekitiibwa n'ettendo tukyebaliza Mukama. Olwojja n'oyimbira omutanda ono muli owuli otya feeling eyo ebeera etya? Of course si kya bulijjo but kikwongera okushapinga mu society bw'olina okweyisa ne bw'olina okuba because si buli omuntu bamulonda. So ebyo by'obadde okola oyongera bimaintaininga ate n'obisinzaawo kibeera kitegeeza nti olina ky'ocommunicatinga mu society kuba tosobola kuliraana kabaka ng'oli kisasalala. So empeke n'obuntu bulamu n'eggonjebwa n'okubeera nti weconducting obulungi mu bantu obyongera mu maaso. Waliwo omuyimbi omutaakulaba naye olunaku olumu yandiyagadde okusiimibwa agezi kikoyinza omuwa? Ekisookera ddala kumanya wa gy'ova kati ffe batuzaala wano. So ebyobuwangwa tubitwala nga byankizo mwe tukulidde ate naffe olw'okuba ntubisanzeewo tukitwala nti tulina okubyongera naffe okubyagazisa abaana baffe aye n'abaana baffe babyagazise bazzukulu baffe. So alina okwenyumiriza mu buwanga bwe ate n'abukuba abantu. Bagamba atunda ayolesa yamalawo amangu. So kati ffe ekyaffe okuba nti tuzaalibwa wano tukyenyumirizaamu era ne tukikuba abo abatamanyi nti tuzaalibwa na wano nti mere presentation oli ategeera nti Kiyaga bamuzaala Buganda era musajja Muganda. Omwaka 2020 kiki osinga okwenyumirizaamu mu bibaddewo mu bulamu ng'omuyimbi? Basically omwaka tegubadde mwangu era tegukyali mwangu wabula kyengwenyumirizaamu nti transition yange mu by'obukulembeze gwe mwaka mwenjitwalidde ennyo nti ne ground nzeeyo gye mpangaalira ewaffe Mawokota. So kyekimu ennyo ku kikulu ennyo okubeera nti nasenvula nenva we tuli n'enzirayo ewaffe officially. Yeah. Yandyebuze kirozo kino eky'okuyingira ebyobufuzi ng'oli muyimbi kyavaawa? Kyava kuba muno wali oyagala kwongera ku fan base kukola akasente kasinga kwali okola music kyavaawa? Basically temulina bya ssente kubanga eno move gye twatwala eri very stressful. Lulimbadde ndi awo nengende Masaka nenkuba ekivulu kyange nenkoma waka bwe nkomawo ssaawa nga 5 aye nengendako mu governor bintu bya kusanyuka all the time. Naye kati oyita ku bantu Hilderman otulesa otya bla bla bla. It's a lot of stress. Naye mu byo twalaba nti tekigasa just kugamba bantu beeyagale, tekigasa bantu love naye nga love actually teriiwo. So twatwala ebisinga obunene nti abantu gye twongedde okubasemberera tutegedde bwe bawangaala. So embeera gye balimu si nnungi ate yefe abadde abamu kubasuubira nti abo abalina okuba mu bukulembeze maybe si yeffe nti maybe bo baazaalwanga banjawulo naye tugenda okukizuula nga nabo bantu nga ffe balina qualifications ate ffe ze tulina ate ze tutakozesa. So twagala okutwala experience yaffe ey'okumanya abantu gye tubadde tuwangaalira nabo ogenda ate ogiteeka ku platform endala nga tuteekako ettofaali y'obukulembeze. Lwaki byabufuzi? Lwaki si kulima? Lwaki is this the only way you can rest from music? Abalimi bamala budde ebyobukulembeze biba nga tebiri bulungi. Ne bw'onoolima entangawuzi naye nga abagenda protecting ebbeeyi y'entangawuzi tebaliiwo wabula olinayo bagenda gitta katale obeera omala budde na kumala maanyi go ga bwereere. For example ngenda kuwa incident tubadde ne COVID naye nga bagamba nti ekintu ekiyambako omuntu obutafuna bulwadde bwa COVID kawukaako kwe kubeera nti boostinga immunity yo era ebintu bye barecommending ebimu y'entangawuzi. Naye kikwewunyisa kati nga ffe ewaffe Mawokota balima entangawuzi essaawa eno ya bbeeyi naye ate ewaffe Mawokota yagwa akatale. You understand? International entangawuzi ya bbeeyi naye ate mu Uganda yagwaki akatale. Kitegeeza waliwo ba mafia abali eyo nti eva bwe wabeerawo price mu kintu ate wano ffe nga batukenula kubanga bwe tutaba na ddoboozi eryo kugamba nti naye bannange osala ebbeeyi y'emmwanyi wano naye ate international etulaba erinnya bulinnya baginoonya actually tebagiraba.
awo okulima we kufiira. So politics is everything. Ebyobukulembeze lyekkubo buli muntu yonna liba limukwatako directly and indirectly. Last but not least, katwebuuzeemu. Yeah. Waliwo amateeka amapya agasse. Regulations zino. Yeah. Tukulaba oyingira mu byabufuzi. Gwe ng'omuyimbi wazza kusanze zitya zakuyisiza zitya. What is your take ku mateeka gano amapya? Of course ebyo ebiteekateeka naddala ebyo ebyaze ku art industry oba ebyobuyiiya tubirabyanga bya bwewussa, tubirabanga kutemera art mutemerako ttaka. Fe abalowooza nti gavumenti ne ba artist babanja gavumenti bagiwola. Of course gavumenti yonna erina okulaba nti omuntu akuumibwa n'ebintu bye. So nze nga artist mmanja gavumenti okuba nti nateekawo ekintu kyange naye gavumenti tekikuumye. Ontegeera? So nga sinnaba kubanja ate yo gavumenti eyagala kunsaanyaawo. Gavumenti tugibanja okuba nti etuteekamu naffe etegere nti eno sekita ffe tubadde twagiteekawo naye ye time gavumenti egiteekinge on egiteekemuko ku ssente, eteekewo studios ennungi, etandika okutunulira market ziri international. Abanayuganda bayingiddeko batya era balibo bakikoze batya. So nga tenaba y'okwesulirayo gwa naggamba kiba kibi nnyo ate okujja okusaanyaawo. Essaawa eno tubasuubira okubeera nti banoonya ebyo ebikosa omuyimbi, ebikosa omuyiiya nabayingiddewo batya. So mu bingi ebitukosa kibi nnyo nti tetuwuliramu bo kye baagala tuteekerateekera wabula ate baagala okusaanyaawo ffe. Naye ebyo byonna tubimanyi nti baabireeta olwa muganda waffe Kyagulanyi, naye tubalaga ate naffe tuzze ate tugenda kubeerawo ate tugenda nazikuba ne album tetunazifulumya. Wenjogerera tugenda fulumya album kuba ate mwakutte wabi nnyo tubale tubakwatako nga tubasiiyako busiiya. It's a political move of course because kakati ngenda gende wa minister ngambe nti kati Hilderman tulabye abayimbye ku lavo bangi leero gwe yimba ku ttaka. You understand? Art is creativity. Creativity comes from inspiration. Nti bwe tubadde wano mu conference eno bye boogedde mbiwulidde era bwe mbiwulidde nfunyeemu ekintrigalinze obwongo. So bwe nva wano nvaawo ne vibe. Kati ate sijja genda wa minister simaya mutuuzo ate oŋŋambe engeri oluyimba bwe nina odduwandiika. Secondly, ye bwe muleetaaga amateeka abantu abo abagenda okuba nga basensalinga product zaffe basoma qualification zaabwe ziri ki? You know, because oli alina okuba nga ali qualified nti alina okritikinga oluyimba asoma degree eno oba course eno neeno n'aba eligible. Kakati gwe bwe nzija nzize nina obumanyirivu mbuwadde gwe wasoma ki agenda okuba nti okritikinga ebintu byange. They should involve stakeholders. Secondly, they should know nga tebanaba kujja kuba kati gavumenti njirabanga omuzadde ataweeredde mwana n'ayagala ajjawe speech ku graduation day. So tebawa speech ssaawa eno baweerere abaana. Omwana gwe bayita music industry, omwana gwe bayita art industry yeetaaga ebiwata, bamuwe ebiwata because tebalowooza nti tetumanyi nti balina okufaayo eri art industry. Tumanyi balina giteekamu ssente, tumanyi balina okugiweerera, baweerere art industry nga tebanaleeta mateeka nakola speech. Abantu bange ab'emawokota ndiwo bategeezera mbategeeza essaawa eno maze okugjayo kaadi yange ya NUP mbategeeza nti banampigi ekitabo ky'empigi nkireeta buli ayagala okwegatta ku NUP bampadde obuvunaanyizibwa obwo kaadi nzireeta banamawokota wendi ate ddala tugamba nti people power our power. Yeah, man. Alex kansala w'Ekawempe South azze okukiikira abantu b'Ekawempe nga njagala kubamalako nnaku gye mbadde mulina bankaabidde tebafunye buweereza bulungi nenvaayo neŋŋamba kanzije mbakiikira abannakawempe South. Njagala okumanya Kawempe kiki ekisinza okujjayo Kawempe mu byalo byonna? Ekisinza okunzijayo Kawempe wali abavubuka bangi, waliyo abantu bangi abatafiiriddwako, abantu abali mu ghetto, abantu abakola emirimu egya wansi, waliyo abatakisi babalwanyisa, waliyo ababooda babalwanyisa, amalwaliro lwaki tuba n'amalwaliro galimu ddagala, lwaki Kawempe abeera mukyafu nga tusasula omusolo gwa KCCA okulongosa Kawempe. Jo nayise Kawempe ng'emyala mibi, abatunda emmere bakolera abantu abakyafu neŋŋamba lwaki n'ensalawo nzije mbamaleko ennaku muntu mabe Kawempe nze mwana wammwe nze ngenda okuteekawo enkyukakyuka mu Kawempe. Njagala okumanya okusinziira ddala kubanga essaawa zino abavubuka be basinga obungi oyogera Kawempe ejjudde bitone
olowooza ki ku mateeka amapya agateerebbwawo ku muyimbi oba yenna omuyiiya? Nze ndowooza amateeka galeeteddwa olw'okuba ffe abakulembeze abaddewo tetufudde twabe tulwanyisa ekintu ekyo. Abayimbi balina okufuna obwenkanya, abayimbi balina okufuna obwenkanya, naye abayimbi mwenna mu Uganda mbasaba ekintu kino, musooke mujje tulonde pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi ajja kusobola okutuwa buli kimu kye twagala ng'abayimbi. Obulumi abumanyi, yatandika okuyimba nga muto, ayise mu bizibu bingi nga muyimbi, so ekyo ekyabayimbi amateeka balikyusa, ajja kulwana mulonde ffe abamanyi obulumi bwammwe, naye nga waggulu tukimanyi bwe tuba tufunye Robert Ssentamu n'abakulembeze abalungi, nammwe abayimbi mugenda kuva mu kunyigirizibwa. Nkakasa ekyo kijja kuleetawo enkyukakyuka mu bayimbi. Kyokka temweraliikirira ne baba babireese, ffe abakulembeze abagenda mu bukulembeze tubimanyi, tugenda birwanyisa okuva wansi mpaka waggulu, naye kye tubasaba Nakawempe South mutuwa abakulembeze abanaasobola obbakiikirira, abanaasobola okwogera, abanaasobola okutuusa ensonga zammwe we zirina okutuuka.